era njuka ya meeting yasooka ddala ya ABS baatula mu meeting nempita Aisha Liwango mu office. Lydia yagamba Aisha tamulese natula mu meeting ya ABS wagenda mugoberawo. Actually mzee we yafira Aisha tali general manager. Waliwo Jackie wanga alinga supervisor kwegamba gundi yali disobweto Aisha wali ne Jackie wali nenga bali awo we batu tutwala na general manager. Yali PD. Aisha yali PD. Jackie ali PD. Brian yaje Brian mzee yali na position. Jackie yatuka bali na supervisor kweganga gundi eriawo diso wait so mukumuyita naye namulaba yajja atidde yo bagenda mugoba bingo mungu mbadde nga temukwatagana naye napya ku machanga akuinako obuyinza era omanya naye nze nakkiriza Aisha ali amayingi bya TV okusinga still nakati nze ni muntu akkiriza ekintu TV sigirudde mu bbanga ddene njiruddemu mbeere waggulu ewange bakwawo ripooti kati nabidde byokwasaganya biki nawaliwo omuntu gwe nalaba nga ye yagimalamu ebbanga nagikukamu amanyi connections amayenge gye bahandulinga abakozi nze mwene nesobola kugenda mu baleeta probably osala naye sina bigambo ebyo bimatiza Kanyerezi komawo. Aisha alima munabyabufuzi ye muntu ng'oyinza okufiirwa n'akakwayadde 10 n'ebigambo byagamba ndowooza oba ne bisinga n'akakadde kebakuwadde ogamba mufunzi muferefere wali kyova olaba nti bantu bangi nnyo bantuukirira ogezaako okufuula TV eno active ono yali akola sports n'atuukirako Mr. Oswata yantuzaako enfunda eziwera ne Mr. Mayanja naye nga siirumagambo gambya mulindeeko nja kubaddira nja kuba feedback bantu bangi naye Aisha yakuba esimu olunaku lumu n'agamba njaga kukola ne ngamba okekale najja yankuba akalimi kamu nayogera natuuka ne nga nyo Aisha genda okole byewagamba so ye watu wamatiza lwaki mbagambye Genesis wali ne Aisha olumu omuntu muyinza okuba temukwatagana naye ate musobola okera ku makya ne mukola ekintu mwenna wamu ne mukikola mwenna naye nga temubadde temukwatagana just is a matter of kumanya onansinga kino nze musinga kino nze Aisha naye musinga authority wala yansinga IQ asinga idea yaki so twabigatta netukwatagana kwe kubaza abagambe nayise meeting eno naye abalimbye era yazze namatiza ngereko nawe essaawa zino manyi viewership ebasumbwa mwena bannammwe abakola ku mativi amala mwogera nabo babewanirako nawe obalaba naye ate gwe tebalina bakulabira bamanyi n'okubuuza bwe TV yammwe ekyali nengoba ku program ebitazimaki ova ku program nga mubadde mu studio omwo ne bakamera personero n'abalala mwena muga program ejjukube ne vibe ebadde wano mungu kakati noddayo obeewa mukyala bo obeewa bbaawo nemuga program mugira ebibuzi muli kuki so it is a little bit disappointing. However, naina issues Lwaki TV naina gifula mbiri dormant yana yogani Aisha namugamba guno mwaka sina TV mu plani za program za ndakushaka mwaka kujja bale sina program yona mu program tovora ba mirundi mingi nyoso okusambali wansi dan one nemanzi ze wano nizo obutamala na dakika ziwera kumi. I think dakika empamu ze namalako awo naye nabo bagulu ibintu na rene mavumbi yangu bakalimi nanganja ngolabe production company eno nesize papa siri kulaba ki
Sina program iliyo kimanyiko nana abakozi abamusi bamayina bekanga bwekanzi olumwala olufu juzi yatomera musumena muno nibamanja akola kuki so nice bayina mu program ya Aisha yajja namugamba kamba tumulire kamba muntali njoga ne kazoba namugamba tugenda kyusa mu programming gina kola namu abasta times abantu bange bakuddamu kufuna TV ngeri active netwogera naye tugamba tusooke tubawe ekitiimu twaba basobola kikozesa kwaffe tubakiriza mu Bayibuli tugamba mwesigwa mu kitiimu anaba mwesigwa mu kinene so tugamba kano ka viewership akatini kano ketusooke tukabeesigise tulabe oba basobola okawamba then wanaawo maze okawamba tulabe nga tulinya ku viewer body nene okay netukiriziganya nengamba Aisha for the sinade ekikulu kyengenda kuteeka manda actually I don't think impeza nakakadeke nteeka mu TV tuba mulakinga equipments ebintu ebimu kati eri abatambuze nogendako ku TV enda nosanga kabodi kakyali ojja wano n'oba olubuto olukuluma Aisha kuba kigambo mulakinga equipments station ina kamera emu omugenda mbalala balina mu nsonda eno neeri naye nga brand tugiina brand abantu bagyerabira teriva mitwe gy'abantu tulina giza mitwe gy'abantu however ku population yaffe y'abantu ekikumi tulinaku like 20% abatulaba naye naabo 20% nze kinaye njagala musooke mubaleetere bo okwongera ku bannaabwe babagambe wa ABS kwaye naye kusatamiziwe wati niwe wati nkole ki so njagala okubategeeza era njagala basaba era Aisha tugenda kuyambako nawe okusunsula abantu abeesigwa mukana akaseera nga viewership y'eri wansi obugumiikiriza bujja kuditamininga guno omwaka gwonna sibalina mu program but I believe omwaka ogujja from the start January obwongo bwange finances zange support yange egenda kuba etunuulidde ABS TV saaza tutunuulidde nnyo kyaki kuzimba kyaki abakadde mumanyi kyaki ebulali efaananamu so guno mwaka finance yonna gye tubadde tufuna ebadde egenda wali so n'oba obugambye nti abantu bagadalinze miliyoni nyanga ebakikola ku Sunday nomala obagamba nti zivuddewo zigenze ku TV so kyaki twasigaa nga tusapootinga okakasa nti muli ku mpewo nebino equipments biki baite tubiyingiramu kuba mbagaye mukubire Aisha bazamanyi iyo babadde abijjanga wasimanyi era bwe najja nendaba bana ba Destiny nendabira ddala obwongo obuyiiya nti yagala ku makya n'amanya nti talina production emala n'abakubayita ku boodi n'abakye baagala nabo ne bama production ayebinze naye sola birowoozaako kulu oli musumba ekyo nakolagana naye so yena yakiyiya nera stiru nze nsigala kuba kati olwo bamunyabiri ali musomesa nedda osomesa bana basatu bokokulenene bana kukyali kompleni gyoyina ne wansi eri muweereza gyebaba nayo befuula abandi bakulira nti bali bantu baolokulayoki okujjako maama ye amanyi omuyita olumu naye namuyita waggulu namuyita waggulu ale mumwezi ayinza omuyita namulundi so Vanessa mali ekyolemanyi Vanessa ne wansi eyabadde nga akusuma kati ono
ye wambeera wati tonya Star Times ono namumulira teyaliwo nga tukola deal na Star Times ne bamwa contract ya Star Times actually fava replacing basanyuka contract ya Star Times je tulina obeera ku buli platform ya Star Times app zonna tulina nofuna program zetwagala promoting ne baziwa billboard nga tusasudde yali 10 but consistency yaffe ebadde twemesa ofuna ebyonna actually zimali sinayo program gyenjagateeka kuki ne with consistency era ndowooza omwaka ogujja tujja funa program eza nga zibeera ku billboard buli billboard Star Times gyeyinako obudde oba obuyinza tuba tulina oteekako program yaffe gyetwagala promoting buli marketing strategy ya Star Times buli channel yonna mwe bayita okumarketinga eBSTV ebeerina okubaawo buli TV Star Times gyeyinako obuyinza eba erina okulanga program ezimu eza ABS era nga tugeza akazanyo wa program negabo okalaba kasaani kwa DSTV so tulina opportunity nene nnyo ne Star Times ekya free to air nakyogeyako ne Aisha naye that's a long journey olugendo lukyali luwanvu but nzikiriza Star Times singa tubeera ku kisowaani ekyo nga ne mu byalo basobola okulaba bapresenta basanyuka baliba basanyuka eri amaanyi naye nga teri ku Star Times kokka kati singa naffe tubeera ku Star Times ku buli platform ne tukozesa ne social media obuntu bwe mba mukoze ne babutema ne bamusobola okupushinga mweza n'okutuuka nga omula free to air temulina nekyama nti mugyetaaza kuba free to air olugendo lukyali luwanvu nnyo waliwo ebintu ebimu bye saagala kuzuukusa naba free to air njawo gwa lubanga maze okwetegereza nabo by this time sigenda kusuubiza mu mwaka gujja oba myaka 2 oba 3 ekirowoozo kya free to air sooka okigge mu mutwe gwo nze ku lwange nemba nfunye ssente lwaki nyinza obutagenda ku free to air naye ekyo kyotogamba abantu social media eno somehow eno engeri yanafu ya ZTV social media eno engeri yanafu ya ZTV abantu batuula ng'olaba amawulire ne kati buli kimu ekiggwawo social media kikyemezako okulaba ku social media nti byoyagala okupromotinga ku free to air osobola bipromotinga ku social media aye nti social media esobola okupushinga n'ogenda n'ebweru tulina abaana bangi bagenda ebweru naye nga bavaano nga brandi era babatuukirya babakaku bali bweru iyo presenta naye kalongi kabajjano bamala kutuuti nga basenga muyita namusiiwuufu we naye saawa zino ali UK Shani ali mu America Derek so oyinza onyuma kino kyoyina nate kikoledde abantu bangi ekkulu ndaba bapresenta bangi TV ze baliko zibakoledde okuba nga bamaanyi ne ku social media platform zaabwe so nowe na WhatsApp wa TikTok bwayagala abantu ba free to air bakola artist so kukozesa platform okupromotinga program yo zoba osooka okukozesa then ekya discipline sina kesi yonna ya discipline wansonga mwabyes sina mulole eryawo sina apart from being the director that is it naye sina position yonna mu kakiiko tuba discipline batya actually zinamwaya njija mu meeting nekyensobola okwagamanya enteekateeka zammwe ziri zitya ku kintu ky'olunaku lw'omugenzi but I believe the discussion ejja kuba yammwe naba mpeereddwa omukisa okubaawo ejja kubaawo naye byonna njaba okubeebaza babala egumiikiriza abamu ku bantu bemanyi abagumiikiriza Bruna ku
station eno asanze enkokola nyingi Gulona nesiwaleero era Gulona wagamba nti ali myaka 2 newagamba emyaka 3 oba 3 Gulona kyenkakasa 3 mu 3 okuddawa kubeera Gulona ngaobulambo Gulona